Yes, ebya Honorable Nyamutoro nga kwogase ne Edirisa Musuza Kenzo si birungi wadde yadde nakatono. Waliwo amawulire agali mu kubeera nga gatambuzibwa nga bagamba bano tebali bulungi wadde yadde nakatono, anti omukyala eyaliko Miss Uganda Anna Karema yandibanga yabaleetedde obutakkaanya. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Bakyabula akuuta waliwo omuntu ayagala okufuula omwana w'abendi kyabula akuuta. Hana Tumukunde Karema of the Miss Uganda fame. Miss Uganda Hana Karema. Tukulabula ne tukugamba va mu bufumbo bwa Nyamutoro. Hana tukwegayiridde n'obwawombeefu obungi ennyo, please leave Nyamutoro's marriage. Va mu bufumbo bwa phionah oludde ne Kenzo, senga Kenzo yali akwagala nnyo, yandiwasizaamu ggwe n'akyala ewammwe, naye lindako ne waba Nyamutoro yakyalayo obukyazi tanaba muwasa nange. Kankyuseemu kale bannange, Phionah bw'anoba n'akyawagana ne Kenzo yakyala bukyazi tanaba muwasa kati ate anaanoba ati. Kale Phionah bw'anayawukana ne Kenzo, Hana Kirema gwe muba muteekako amaaso. Yuya bw'apepeya naye buyo bw'agenda mu nonivinga wadde amuteeka ku ttebbe eddala tamuta. Amukakasa mbumaawe mbuye gwasinga okwagala mbuli mbuwa strategy. Kalema tukwegayiridde tumukunde twakwesenjereza tubalire Uganda yose ogibalire wesonyiwe Kenzo va mu bufumbo bwa Phionah. Tetwagala kwambaza muntu mulala uniform, tetwagala kyabula akuuta association yajjula. Tumukunde Hana Kirema va mu bufumbo bwa Phionah. Mpozi katono nnyo nga sinaba kubongereyo na katambi ako, njagala mbabulire nti bino ebigambo bye muva okuwulira mu katambi ako n'ebirala bye mugenda okuwulira mu katambi ke ngenda okuddamu okubazannyira si bigambo bya mukutu guno ogwajjika media. Kale katweyongereyo n'akatambi kaffe. Omwana Hana Karema tumusime kyatukoze. Essaawa yonna Nyamutoro, Phionah Nyamutoro agenda kufuuka single mother. Essaawa yonna yeegatta ku luggwa lw'aba single mother naye tajja kulwamu. Waliwo kati abagenda omulondawo nga omanyi nga mpaba nga gundi kino ekibaka enkoko kino ekiigo gwe kigenda mu bakawo obubasi bwekitwe. Nyamutoro tokayana na Eddy Kenzo bw'aba yatandise okubaliganga yatandise okukwata eno neri tokayana na Eddy Kenzo tulo osirike mama ebiralo byesirikize gwe parkinga mu byo tambula ogende mu vire okiwulidde. Wagenda kubeerawo omusajja agenda okukunula mu bwangu nnyo obw'ekitalo golis omanyi Eddy Kenzo ky'abafiiridde omanyi kyoli abasajja kasita tumala obbatuusa gye baagala ebyo bye batukola bye batusasula kasita wamala omulaga ekkubo lya president n'omulaga nti wano bw'okwata wano bw'okwata kati yatanze n'ofuna kasente ka buli mwezi akava nga gavumenti ye musasula afuna omusaala mugundi mu gavumenti osuubira agenda kukola ki abalina kusuulawo. Yali wali ekyagonda ng'akyagonda alinganga eryenvu. Eba naye Hana tukwegayiridde tukwesheberera tukukunda munonga naye omwana watumulekera omusajja. Sabo bulijjo mubeera mu bbala y'ekololeyo nga mwetalawe mu ddeeno mweri. Mune babakwata ka video ne bakaweereza Nyamutoro. Mu bulijjo omusajja n'okudda leetinga nga takyagambibwako.
twabadde naye hana walirese Eddy Kenzo ono banaye nga twasaba eggwanga lyonna Eddy Kenzo afuneko omuntu asetolingeko awantu banaye eggwanga lyonna ne lisanyuka ne ligamba bannange Eddy Kenzo yafunye omuntu kiki otukoze hana kalema kiki otukoze nenze nkugamba bino nyamutoro gwe hana kalema olaba alina olugendo mu mukwano ne gundi era naye agenda muzala mwamulekaawo okiwulidde awo wagenda omuleka awo okiwulidde tokaayana naye agenda muzalamu naye amulekaawo koza agenda mutwala gwayina ekiddako ogwe mukazi azimbye Eddy Kenzo ne muzaala omwana omulungi bw'ati gwe mwakakuliza amazaalibwa very beautiful son essaawa z'omwagala kwawukana don't do it waliwo relationship gy'olaba ng'egenda kwawukana n'ogamba please don't for the sake of us naye Eddy Kenzo oba otukubye omuggo omwana wa munno oba omukubye omuggo omala okukyala ewaabwe essaawa zino kati obuukana Miss Uganda eyali Miss Uganda former Miss Uganda essaawa zino gw'obuuka naye nawe hana kalema banaakumala labira ku Rema ne Rema naye mama Maya yasookayo Rema naddawo Rema mukuddawo ne waddawo ono kati gwali ku mutto manya nawe bagenda kukuzzaako nange obaddala ki Eddy Kenzo kyoyagala bannange olumutu wamma sokoleke gegana amawulire gundi ge yali ayagala okuyisaawo deno official naye ndowooza nga limuzitoyeeko ng'agamba lijja kuleeta akakondo lirimu omuswiba paka ssenga asidi waliyisizaawo ssenga asidi aliyisizaawo nze nalimanya dda denaawe yatandikira nti ninaaga Eddy Kenzo naye galimu emiggo emmanya bannange byebyo bannange naye buli omu akuuma ebbaawe Yes, buterevu nyongera okujjukiza nti okyali kujjika media. Kansubire nti oli bulungi. Akatambi ako koova okubeera nga olaba si ka mukutu guno ogwajjika media. Era n'ebigambo ebirimu si byaffe nga omukutu wabula buno obutambi tubukolektinga okuva ku social media ne tubuleeta wano ne tubugattagatta ne tubeera nga tubakeepinga nga muli informed. Tubakuumira mu kumanya. Kakati ebigambo ebyo nga mbiwulidde nsonga za Eddy Kenzo nga kwogase ne Honorable Phionah Nyamutoro nga kigambibwa nti waliwo eyabatabudde era ng'eyabatabudde si mulala okujjako omukyalo oyo Hannah Kalema eyaliko Miss Uganda ng'ayogedde mu katambi agamba nti bano Eddy Kenzo wadde mufumbo ewa Honorable Phionah Nyamutoro inonno kyandibanga akyapepeya n'omukyalo ono Hannah Kalema. Kakati nno ensonga nno zitabuse era nga zikaaye naye nga mu nsonga zino saagala zino nsonga mbere nga muzitwala serious. Jjukira social media etambulira ku sipiidi nnyo era nga mu ntambula yayo eya sipiidi eyisa amawulire amatuufu n'eyisa n'amawulire amakyamu kwegamba abagezaako okuyiiya propaganda ku social media kuno bangi nnyo nga bw'okiwulira. So amawulire gano gasobolera ddala okubeera nga makyamu nga bw'okiwulira. So saagala mugatwale serious wadde yadde n'akatono olw'ensonga biyinza okubeera nga propaganda nga butambuza ŋŋambo kusobola kugezaako kubeera nga batrendinga era tegannabeera nga gakakasibwa, tegannaba kulabika nga gakakasibwa kubanga Eddy Kenzo yavaayo dda n'ategeeza nti omukyalo ono Hannah Kalema kyaliwe nnyo. Jjukira omukyalo ono ng'ali mu contestinga Eddy Kenzo yamuyiirawo nnyo omubiri, yamubeererawo nnyo, yamuteerawo nnyo ekibegaabega n'amubeererawo n'alwana era nga n'abasinga ku bantu bagamba nti kirabika Eddy Kenzo ye yambalira paasi n'asobola okubeera ng'awangula obwa Miss Uganda.
abasinga batandika okutebereza ti Edilisa Musuuza Kenzo engeri gy'alina connections ennyingi yandibanga omukyalo ono ye yamukubira paasi n'asobola okubeera nga obwa Miss Uganda abuwangula, era kyaleetera abalala abangi okutandika okugamba nti ono yandibanga ye mukyala waani, yandibanga ye mukyala wa Edilisa Musuuza Kenzo. Jjukira Eddy Kenzo yakavaayo atwanjulire Honorable Minister Phionah Nyamutoro nti ye mukyala we. Kwegamba ebbanga eryo lyonna abantu babadde bamaze ebbanga nga bamusibako abakazi ab'enjawulo nti ono ye mukazi wa Edilisa, oli ye mukazi wa Edilisa, ono ye mukazi wa Eddy. Kwegamba nga buli omu amusibako abakazi ab'enjawulo, era omukyala ono Anna Karima y'omu ku bakyala be bamusibangako nga bagamba ono yandibanga yatokosa ettooke Ewa Eddy Kenzo ku ssaawa eno gye twogereramu, paka Eddy Kenzo bwe yavaayo n'abagamba nti Phionah Nyamutoro is my personal person. Kwegamba Phionah Nyamutoro yatokosa ettooke ewaka, era oyo gundi Anna Karima ne balyoka bamuvaako ne bali nga bamaze okutegeera nti Anna Karima twali tusala busazi mugambo, oyo si mukyala wa Eddy Kenzo wabula mukyala wa Eddy Kenzo tumutegedde ye Phionah Nyamutoro. Naye kakati batandise okubeera nga bamukomyawo mawulire n'ebigambibwa nti atandise okutabula obufumbo bwa Eddy Kenzo ne Phionah Nyamutoro. Nze kyenyamba mu vidiyo eno tikyandibanga si kituufu, era amawulire gano saagala mugatwale serious kubanga abagaleese mubalabye bataddemu bufiruta mu face bekweka tebategerekeka okutegeera ekiteeyo kyongera okutegeeza tibandibanga weewaawo balina bye bali mu kubeera nga ate munange bakukusa nga bakukosa information etali intuufu. Buterevu oli kujjika media naye nga gwe atanaba kusubscribinga nkusaba subscribing ku ssaawa eno nyini naawe atanaba kulikinga vidiyo eno nkusaba okwatawo mu kigalo vidiyo eno oberenga ojimpeera like. Buterevu nyongera okujjukiza ti obadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso osubscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Toyera kutandika on notification bell yo, Buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango onnawonna toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Buterevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, weekuumire ku mukutu ogwa Jjika Media, likinga vidiyo eno, subscribinga, commentinga endowooza yo Buterevu wansi awo mu comment section. Bw'obanga olina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu, nkusaba obeere nga okiwandiika wansi awo mu comment section. Tujja kubeera nga Buterevu tukiteeka mu nkola, tujja kubeera nga tukola nga bw'owabudde. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.